Nkulamusiza ku 8/9 Emmandiso. Musajja Kabaka Medicine konze nkuvuzako nate olwale ennaku z'omuziri 5 omwezi ogw'omukaaga 2025. Byonna byosobodde okukola olwaleero Mukama tumwebaze n'enjala kwebalizaako byosobodde okukola olwaleero nga bivuddemu ebibala weebale nnyo weebale ddala. Abazizaayo abaana mwebale kufuba mwebale nnyo mwebale ddala. Naye nga ze endwadde z'omutwe zo zeeyongere mu ggwanga lyaffe era nga bingi byetaagisa okulaba nga tuwona endwadde ezo. Biki ebiri mu ggwanga Pulezidenti ayogeddeko eri eggwanga kyebayita State of National Address kimukakatikako alagirwa ssemateeka amulagira mu kawaayiro 100 alagirwa okuwulira eggwanga wajja livudde we lituuse we liraga ki ekiddako. Abakulu bamaze okutuuka mbadde nninda era kkiriza kubuuzeeko abali mu minyobojja abali eyo mu mbeera nga si nnungi ebidduka temunatuukako abaana tebanatuukako abadde kati muli mu kanyigaawo mulina omukisa ogumu nti reddiyo y'abeene weeri ojja kutambula bulungi otuuke. Akulu abatuuse kangende nabo abalala bajja tusanga mbakatuuka muli akulira oluuyi oluli mu Parliament kiwene kiri mu buyinza myaka 40 era nga simanyi kayita akabondo naye simanyi kabondo kitegeeza naye oluyirwa oli mu buyinza sebutuusa okubuuzaako eri abatuuliza mwenna mbalamusizaako. Njagala okusooka okuyozaayoza abasiraamu nti muyogeyoge enkyatuukeramu okugenda okusaala Idi ya Duha. Juzi bwe nali nga ndi kusaala nafuna amakulu ga Idi eno. Njagala n'okusiima obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwatuwadde obwa Idi. Nze Brandon Kintu era nga nze n'ensonga ez'omuggundu. Brandon ono ali kulira erufuga eggwanga lyaffe Uganda. Erikulembera ekibiina abantu kye balonda luvannyuma lwa myaka 5 nga beeyagalidde. Ali n'omukyala w'Emityana sabuza kutuliza nnyo. Medi njagala okubuuza kubatuuliza bonna bataddeko radio ya Ssaabasajja olunaku lwa leero ate nzikiriza Medi okuyozayoza nnyo bannaffe abayisiraamu olunaku olw'enkya Idi ya Duha. Tulubaagaliza abasobodde abalina obusobozi obusala ebisolo tubasanyukirako naye waliwo ababeera baagala okusala naye ng'obusobozi tebuliiwo olw'embeera naye nabo twagalamu ngo abakwatireko. Tweyanza nnyo Aibeene obubaka bwa Beene bwa mugaso nnyo naddala mu budde buno butulumu bwennyini n'olwekyo tweyanziza nnyo tweyanzeege. Naye Medi era nzikiriza nkuliseeyo be tubadde nabo omanyi nti empaga z'amasaza ga Buganda kakati abazanyi bali mu nkambi. Olwaleero nsobodde okukyalira ku nkambi ey'essaza erya Busujju era nensobola okuwagira enteekateeka ezo. N'abesingo nzija omanyi amasaza ago gombi Medi gabeeramu bwensooka Busujju nga besingo bagamba nga tonnajja bwensooka Singo nga be Busujju bagamba nga tonnajja. N'olwekyo osambisa abiri kubanga gombi Beene yasiima ndi wakati mu go Mityana eriko Singo eriko ne Busujju Ssaabasajja yasiima. Essebo njagala kutuusa n'okwebaza kwange mpulize gy'oli Ssaabasajja atuweereza obubaka naddala ffe Abayisiraamu otuzizaamu amaanyi. Aibeene tuli basiimu tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Abakulu bali wano era tugenda kuba twogera ku bintu bingi etugenda okwogerako okwogera kwa President ayogeddeko eri eggwanga bajja tuwulira mu abatabaddeeyo kiki ebibadde mu kwogera kwa President bitegeeza ki. President ayogedde atansinga ebula 10 okwera essaawa 9 okwogera kwonna kumaliriza nga ku 10 kubiseeko eddakiika 47 naye amanyi njogedde nnyo nemwe mwampise nakkiriza niye nyaba w'Emityana President aboogeddeko ab'Emityana nenakaseke aboogeddeko nakaseke n'Emityana konze baagala ebinyira kuba naye engeri gyajja ngenda mubuuza okoze bulungi agambye nti nakaseke n'Emityana konze nja kuba nani kakati era mu kwogera kwe speaker njirabira kita communication from the chair
speaker atuwulidde parliament n'atuwulira abasaze eddiiro kuva mu bibiina ebirala kikkirizibwa mu omwaka gusembayo kuva mu bibiina ebirala okudda mu birala okwerekwa president Joyce abatabadde ab'Emityana agambye ki? Kakati nga bwe nkugambye nti mbadde mu nkambi eyo ey'Ebusujju, mbadde nvayo nti nga ndaba bu message bungi, bu clip bungi, bu video bungi nga ndaba agamba ab'Emityana mutereza akalulu, abantu abo batuweereze eno, obusajjasajja, ayina ebintu byabadde ayogera, naye mmanyi nti akaliro kamutuuseeko. Mulekera okulunda abatali b'NRM. Agambe muleete abakyenvu sifaayo Emityana naga njagala engoye ze kale ezo anti adde yogera nga mulaba Emityana era njagala kusinziira wano ku radio Ssaabasajja mutegeeze nti Emityana tagenda kufunayo lugoye lwa yero. Ab'Emityana twasalawo, ab'Emityana baasalawo, ab'Emityana bamanyi president gwe baagala abakulembere, bamanyi n'abakulembeze baagala abakulembere. Ate Emityana ekyo kidemonstratinze ebbanga ddene era mmanyi nti abyogedde baseka, era kati enseko ziri eyo, manyi mu Kakyaya wonna baseka, manyi wali mu Katale wonna baseka, manyi wali Ebusujju mu Kakindu baseka, manyi Ezigoti baseka, manyi Ebusunju baseka, yonna basekerera musekere tebalina kyakukola naye nga bamanyi era akalulu kanaatuuka bamanyi nti bagenda kukawa Nuupu. Ekyo kyo kimanyiddwa, n'olwekyo abantu babiwulidde era ne babisharinga era ku mitimbagano kuno baseka bagamba nti kati mpozi agambe beewalala naye Emityana yo abeere mu mativu n'okusalawo kwaffe kubanga ssemateeka atuwa eddembe ery'okwesalirawo baani be twagala okutukulembera. N'olwekyo bannamityana bo bakimanyi nti Kyagulanyi agenda kujja kuba president. Mityana district baagala jengo omubaka omukyala. Constituency zonna neze tutaafuna tagenda kufunayo yadde ya yero. Kakati ku nsonga eri endala ebirala biki endowooza gwe nga munnabyabufuzi okwogera kwa president abatabiwulidde biki byagambye? Kati endowooza yange gwe nga munnabyabufuzi ekisooka kya byonna ng'ebyo byosoose okuwulira Nakaseke naki president abadde ali mu kuba campaign awo wazze mu state of a nation address abadde alina kubuulira ggwanga nga bwe liimidde. Of course ayogeddeko ku byokwerinda n'alaga obugumu naki naye nga ekikulu ekibaddewo nti akozesezza omukisa ogwo ng'akadaala okunoonyezaako obululu obwa 2026 231. Bw'avudde awo alina n'enguudo z'ayogeddeko naye kakati mulimu oluguudo ng'olwo ayogedde kilomita 1400 mwana mwemu ezo ziwedde. N'ayongera n'okwogera ku luguudo kati ng'olwo Emityana oluva e Kanoni kujja mu Busujju jangu Emityana mu tawuni genda e Busunju ogende mu industrial park eri e Nakaseke baalusuubiza dda. Kati ekisanja kigenda kubeera kyako okudda bwaddamu n'alusuubiza. Kyekimu ku bisuubizo ebikyalemye gavumenti ya NRM okutuukiriza naye nga buli kaseera basuubiza. Kati waliwo enguudo endala Mityana Mubende twagenzeyo wiiki nga 2-3 emabega aba Enago nga baakafunayo kati ku kasente akatono baddemu bakole naye nga baali babivaako ebyokukola nga tewali ssente. Luweero Butalangu nayo nga ba contractors nga tebalina ssente. Bw'ogenda oluguudo luno oluva e Busunju okudda e Hoima nayo nga tebalina ssente. At the end of the day enguudo weeziri nnyingi oluvannyuma lw'emyaka 40 tezinnaba kukolebwa era nga bo bakulaga nti essuubi weeriri nga bwe twasuubiza kati bwe tufunayo akasente naye nga yonna gye twalambula 90% nga ba contractors bakugamba tebalina ki ssente. Kati ebyo abyogeddeko ayogedde ku nteekateeka nga ez'emyoga n'ayogera ku PDM n'ayogera nga bwe zigenda okugyawo obwavu bwonna n'okukyusibwamu zibeerenga bank ez'abantu aba bulijjo. Kati ebyo byonna twabagamba nga PDM yakatandika ffe ng'abali mu position ne tubaga nti kale ssente zino kubanga abantu bannayuganda babeera bazaagala naye tezirina bwe zigenda kyusa bulamu bw'abantu. Years down the road
tezina bulamu bw'abantu buli awo buzikyusizza naye kati bagambye tebagenda kuzikyusa naye jjukira ez'emyoga nyingi baazirya era fe olwo twagenda ne Honorable Kalwanga emaanyi awo abantu ne batugamba nti fe twali tulowooza nti ssente bazituwadde kubanga byakalulu kati bazituwadde buwi nga ffe abantu meaning bazikozesa nga tebayina yadde enteekateeka oba ekirowoozo eky'okuzizza kakati bagenda kuzijjawa ezigenda ate okukyusa okukola bank naye bo batuga nti bajja beetegesa okwongeramu ssente wadde nga n'ezimu ezaateekebwamu teziddanga oba teziriiwo so n'ebintu ebirala bingi kati agende ku byokwerinda ebyokwerinda ebimu bikolebwa waliwo ebintu ebikolebwa kati walabye bomu eyakubye emunyonyo kati awo ogenda okulaba nga wabeerawo alaawensi ezaawo ezigenda ogenda okulaba nga banywezezza ogenda okulaba nga aliwo abantu bongedde okukwata naye nga byonna babitadde mu byakwerinda naye nga tewali nnyo olw'ensonga bannayuganda bakyabbibwa sente zikyasalwa ku bantu mu bintu bingi nnyo n'olwekyo nze ndowooza nti ebintu Mwami Museveni byayogeddeko ye ng'omuntu okusingira ddala ebitundu nga 9 ku buli 100 ku byabadde ayogera abadde akuba campaign eya 2026 231 kubanga ebisinga byonna byayogera nga bulijjo ekyenjawulo kyayogedde leero kwe kulaajanira abantu be aba NRM bamuyambeko emityana ekyebulabe nti balaajanira nabo tebalina busobozi kukyusa biri mityana ayogedde Joyce Gwenga munabyafuzi ayogedde kyayise 4th National Development Plan ekyo bakitegeeza ki NDP4 kitegeeza ki kati NDP4 erimu enteekateeka y'enkulaakulana naye NDP4 eyo Medi nakugambako wano nti era nayo erimu kyekubiira lwakuba ekyobulabe nti abantu bulwoyogera nga manti omanyi aba opposition buli kimu kyonna bakirabanga kibi omanyi aba opposition buli kimu bakirabanga ekibi naye NDP4 eyo erimu kyekubiira ow'amaanyi mu nteekateeka ez'enkulaakulana singa otunuulira region by region oba ekitundu ku buli kitundu bw'otuna ekitundu ekyawano ndowooza yali mubaka ono yennyini lumu yabakwatiriza eyo nga bali mu kukubaganya ebirowoozo ku NDP4 mugundi eno eri underground bagita batya conference hall bw'abakwatiza nga babidiscussinga naye atemyako yali wakitibwa Mpuuga amugawaayi nina bano byempulira bye bali mu kudiscussinga bagendayo nga Buganda nga Buganda teyinaamu luguudo lwefunye bwe babatayiza n'abakabala ne balyoka ne bagamba nti kakati muleeteeyo ku nguudo twandibadde tukola ziruwa nze batekamu enguudo zaali 2 zaali 3 kanze onyikize kya Buganda ekyo eddakiika ziri 29 ezakayita ku ssaawa emu eyakawungezi kyokola mukulu ameerero kuba ntutadde ku CBS rediyo y'abeene ng'otambula n'okumanya olunaku lwakuna tutunulira butereevu bibadde mu paalamenti ebigenze bitya era nga bibaddeyo kwe kugera kwa pulezidenti okuwulira eggwanga ensi weeri weetuuse ne weeraga kyebeta State of the Nation Address ajja kukomawo era President ku Lwokuna asome budget ekololo akoma ku Lwokuna asome budget ekololo era nga lwa wiki ejja atubuulire ate ebyenfuna nga biyimiridde wadde muno abyogeddeko ayogedde ebintu bingi ebyenfuna ebyokwerinda ebyenkulaakulana byonna abadde nga byogerako bannabyefuzi bali wano tubuulire bo kiki bategedde mukwo era nkyogera nkitegeera nti gwe nga munnabyabufuzi kiki kyotegedde mu kwogera kwa President abantu babeene basobola okugabana nammwe biki ebibadde gitabadde Riani ya Kago bano batikka emigugu okuva China ejja group eki okwegattawo Minisita Kinoomu bakozesa nnyonyi okutuuka e Uganda tugula ebintu okuva mu katale tukunoonyeza akatale k'ebintu byonna byeyagala tukutambuza ova ku kisaawe okutuuka ku woteeri ova ku woteeri okuddayo ku kisaawe n'okomawo e Kampala tetukoma ku ekyo kaffe aba Riani ya Kago tufunire ebbaluwa ekufunisa visa gyebayita invitation era sobola n'okuguliza tiketi tukuweereza ssente zigweyagala okugulako ebintu ku bwereere tusangibwa Kampala ku Nabugabo Street ate era tuli mu maaso ga banka eyitibwa Bank of Africa ekizimbe kita BBC building ekisenge
ekisinga namba duka namba 412. Twagala okwebaza ennyo banaffe aba Chapa Enterprises bano basangibwa mu Kikuubo Rafik Building edduuka namba 3. Chapa Enterprise basangibwa mu Kikuubo Rafik Building edduuka namba 3. Baleese sabbuuni, batunda sabbuuni entibwa Jama. Sabbuuni wa Jama ayoza engoye atukuzeera azitukuza mwevu mu ngalo avamu ekyovu bulungi si ekyo kyokka awunya n'akawoowo. Balina sabbuuni anaaba etibwa Lanzo. Sabbuuni ono naye bagamba mugule mulungi ddala alimu akawoowo k'oyagala wa wooteri gule na muwuwo abantu banaye mu ngalo bava okulya oba bagenda okulya bali kufuna buwuka onattira ddala obuwuka waliwo atta obuwuka naye nga ayitibwa Lanzo n'anaaba wetunaaba ayitibwa Lanzo ayoza ayitibwa Jama watiba soap. Kwebaza okuba nti bitulanga ku CBS obigula netulangirako era n'obikola weebale nnyo otuwa amaanyi ena gy'oli tubeebaza nnyo mwebale nnyo abalangira ku leedi nebbaga tumaze emyaka 29 mwebale nnyo mwebale ddala. Fort Resort Lweza bano bo mulimu bino bisulo biri Lweza mu kibira kye bayita forest ninga kiridde Lweza bayina emmere bayina empeera zaabwe ennungi bayina emmere bafumbe ekyemisana bafumbe ekyeggulo bayina empeera zaabwe ennungi yeesiimisa eri ku mutindo gwa nsi yonna tukakasa nti okujja tekuba kukyala bukyazi kwokka newaffe ku Forest Resort Lweza tutandise omukwano ogwa nnamaddala gwe naffe aba Forest Resort kuba akafaananyi bwe simuse ku makya nga oli wasuze mu kisulo nga kyetooloddwa emiti era bagenda okutegeeza nti janguuyo eno tulina swimming pool ez'abaana batebata kids swimming pool, tulina kids park bafanye ku baana abaana baleete nabo basanyuke, tulina endongo na music musenekevu obulungi, tulina osobola okukolera embaga era okutegeeza nti tuli ku 0708 52 1995 0778 3 4 8 tuli ku luguudo luyitibwa Entebbe Road mugenda kutuuka ekajjansi ku mafuta gayita agaggazi wosanga Forest Resort Lweza. Okuzimba webali kuzimba ekikutawonya kimasanyalaze ekyo kyawedde. Bannaffe aba Silver Technical Services Uganda Limited bakoze endagaano ne banka eyitibwa Post Bank ne bakola ekintu kyabwe kye bayise Wendi. Kitegeeza ki Silver Technical Service bayingiza amasanyalaze kye bayita wiring, kye bayita installation, bakolera amasanyalaze okuva mu generator ne mu solar off grid. Bano era aba Silver Technical gwe munango wa Plaza ayina mall beekwate kubanga bakkirizibwa okutembesa amasanyalaze. Eyo gy'oli oyagateka mu nnyumba yo, eyo gy'oli oyakwa amasanyalaze ku faamu yo, ekyokuda mu kirimu kyokka Silver Technical Services Uganda Limited be bamanyi ekyokukola. Batambuza amati batambuza emiti okuva wonna wooli kutuuka wogaagala, bajja generate transformer mu ttaka lino bagitambuza ne bagiza awalala beyokka balina olukusa kujja transformer nti eri wansi ku nnyumba ejja kutawaanya oyagala kukola ddundiro lyo kyolina okukola kirimu kyokka Silver Technical Service. Bekikwata ku masannyalaze gayingiza, kugatambuza, kugasaba, kuwayalinga bokka. Bali ku simu 0752 61 79 42 oba 0708 67 79 42 obagaye nti wagala njagala masannyalaze bonga kimala 0752 61 79 42 oba 0708 67 79 42. Okyali ku Chabasa Fama kyana mu 2002 Emmanuel so program itwa Kiriza Bagana tunulidde okwogera kwa president maliza nyendewa omukulu. Dine kwekyo ekya NDP4 n'enguudo ezo nkugambye mulimu Kyabakuza Kibinge then n'olulalambirizi Mateete naye era ayina ne kyayogeddeko ate nga era tumaze akabanga nga tukyogerako ekya foreign aid oba obuyambi obuva ebweru n'engeri gye bukosezzaamu Uganda nga ye president agamba nti
newankubadde nga waliwo okusala ssente ezo nti gavumenti yo eyongedde kaweefube naddala mu bisaawe nga tekinologi ya ICT saako n'ebyenguudo naye nga jjukira walaba awo wabeerawo okweraliikirira okw'amaanyi naddala mu kisaawe eky'ebyobulamu eri abantu abalina obulwadde bwa mukenenya olw'okusalako kw'ensimbi kubanga obuyambi bungi obwali buva ebweru w'eggwanga. So ayogedde ebintu bingi nnyo era n'asuubiza n'okusuubiza nti ssente ya Uganda egenda kwongera okukola ki? Aga ssente ya Uganda mu Africa ekwata kya musanvu naga nti n'asuubiza nti egenda kwongera okukola ki? Okukula okukula otundu 6.3 katusuubire nti ekyo gwekyogerako ki? nze kyenkyogerako kyekino ssente zimanyi nnyo okunaabuuka agezi za Uganda zo anti wuliriza ssente zimanyi nnyo okunaabuuka wakati mu mbeera etali ya butebenkevu ate nga katubuzaayo emyezi mitono okugenda mu kalulu naye obulu bwa Uganda kumala ebisanja kati bingi bubeeramu obutali butebenkevu kakati awo nze sisuubira nti essente ejja kwongera okuba n'amaanyi nga waliwo kibooko ezigenda mu maaso mu kalulu nga waliwo okweraliikirira okw'abantu abawambibwa nga waliwo okweraliikirira okw'abantu abakwatibwa kubanga ebyo bye byeraliikiriza abantu one okuinvestinga wano tu n'okujja wano okweyagalira oba okulambula kati ate bwe tuba tetulina ekyo kitegeeza ne ssente nazo zongera okukola ki? Okunaabuuka. So bw'abanga akakasa kyesirowooza nti ddala Mwami Museveni ne gavumenti ye basobola okukakasa bannayuganda nti akalulu ke tugendamu kagenda kubeera kalimu emirembe tekalimu kuba bantu miggo tekalimu kuwamba bantu tekalimu kusiba bantu naye ebyo bye bijjawo obutebenkevu ate obutebenkeza essente oba obunyweza essente eri eggwanga lyonna. Lomu Richard kulikayo embalala ng'oseka timagonga mu bijusi nedda gwosekerera mbadde edudde okumulaba kulikayo embalala navudde ekyo kimala simanyi lwaki mwanyenaze enseko zimuli bubi omanyi lumono mwagala nnyo kyova omusekerera nedda musanyukidde byonna yawonedde watono era nze nali ku kimu nga ŋŋamba tebakuba lumu byonna ebyatutuuseeko bisookedde busookezi waffe byalimu enali nogamba tamukute yagamba yaye kati ovula byagenze mu DP bali abakola endagaano bye baleese ebyo tebyabeerangayo mu DP mu FDC byaliyo era eŋŋumi neevuga era nga muyimba tamukute yagamba yaye era nga abantu bwe bayimba gyatuseewo kati biri eno waffe biddawa biina gye biraga tebiina gye bijja koma naye batuwuliriza njagala babuuzaako nobalamusaako Medi nzikiriza nsasire abantu ba Lunalukwakula Muzeeyi Lubega yatufuddeko yafa olunaku lwa luli ndowooza bamuziisa olwaleero tetusobodde kubeerayo ate n'okusaasira banna Democratic Party bonna ebizibu ebyatutuuseeko eby'omuddiriŋŋanwa nti ekibiina kyaffe kyo waliyo abakyekomezza bakiwambye ne bakitwala lwampaka ate nga bakitwalira awaali omusajja omugundiivu ennyo wa Democratic Party Ruti Muzeeyi Byanyima gye yabeeranga ate era gye baamuziika kaakati weewuunya bw'abadde mu ntaana yo oba yeekyusizza oba akoze eki ng'alaba ekibiina kye kye yalwanirira kisotteddwa kyonna ne kimalwawo kwegamba omuzungu ayinza okugamba the soul the heart was actually thrown out. The soul of the Democratic Party was removed and the heart was completely thrown out. So kati gunyamanyama guli awo temuliimu kintu kyonna. Naye ndabye olwaleero wadde akutaddewo press conference nga bagamba nti bo bakyali bagumu nnyo bakyalina kye bayinza okukolawo ekibiina kino okukijja ku Norbert Mao katwesabire. Okay. Kwogera kwa president wengambo na byabufuzi president muwulidde sisobodde kubeerayo mbadde nina byenkola nesobola kubeerayo naye yes mbadde nina ebyamateeka byenkola kati ate ono simanyi lwaki yeewuunya kata yaabaddeyo naye
mbadde muwulira kuba kati ennaku zino tokyasaana kubeera mu kifaawo wamu n'otuulaawo okumanya ebigenda mu nsi mu maaso. Kati waliwo tekinologi ate ono obunaku yeeyita kyuma kiyaka ndowooza kyo nakyo takimanyi. Tekinologi embaawo nga ngoberera mbaako nga ngoberera nyinza n'okuddamu ne mbaako kyenjogera naye ntudde wansi ne mutunuulira naye ekisinze okunkwatako kwe kwogera ku Mityana. Nakubiriza abantu b'Emityana nti bamuleetera abambadde obusaati obwa yero. Naye nange njaba mugambira wano nti ab'Emityana ate awo baasukkawo. Kakati obusaati obwa yero ayinza obujje ne waba kyuma kiyaka ayinza n'obujja awalala naye ffe abantu baffe bakyali bagumu nnyo. Bakyalowooza titubakulembera bulungi era bakyali bamativu naffe. N'olwekyo ekyo simanyi lwaki ab'Emityana abaleetedde ekizibu n'ab'e Nakaseke. Naye enguudo zino honorable zayogeddeko n'ekintu kye nasanga mu parliament wansi nga bakola development plan 4. Mu butuufu twali tetumanyi bigenda mu maaso wansi eyo. Naye nze njogera kakati nze nayitayo byange ne mbasangayo era ne neetaba mu lukiiko olwo n'enkubakuba ku baaliwo ne baba banne mwategedde ekintu kiri eno bawalula batwala. Eyali okumpi yali Honorable Mpuuga n'adduka najja. Bwe yajja ne tukwata ekitabo ekyo kiba kitabo kinene nno mubaamu ebintu bingi. Ne tutandika okugenda nga tuwagikamu ffenaffe bye twalowooza nti biwagikikamu. Ku kimu ku byo Pulezidenti bwe yazze ewaffe yakyogedde bwe yabadde e Busunju. Lwe luguudo oluva e Kanoni okutuuka e Busunju. Yalwogera bw'atyo lwa nsonga twayogera nti oluguudo lwonna lulubeeremu. Ne tuwogera ku layini z'amasannyalaze kuba waffe kumpi n'ekibuga. Kumpi nnyo. Naye kankubulire ne Mityana municipality mulimu ebitundu ebitali mu masannyalaze. Ebutebi teri masannyalaze. Naye nga kiri Mityana municipality. Kati ewaffe tuyina layini enkulu nnyo gye twagala eva Mpiriggwa egenda eyo bayitayo Kisangani. Tuyinayo ekifo bakiyita Kisangani. Layini eyo mpanvu. Naye kubiri mu budget ya leero gyagenda okusoma ku Lwokuna ye layini eyo. Naye nga layini eyo okujja kugwako ku bantu nga bali bize bekukusiza ebyabwe. Enguudo ze bazimba Honorable Kyemusanze ng'ayogera obutali bwenkanya obutukolwako simanyi na lwaki babutukolako. Enguudo baba bazigaba era nayagala nnyo okubuuza Minisita wa Works basinziira ku ki okugaba enguudo za koolaasi. Kubanga ewaffe eyo waliyo oluguudo gye nkugamba omanyiyo bulungi luva Kikonge oyitemu bw'oti ogenda ogweri ematte. Oluguudo olwo lwa gavumenti naye ebigoma 3 byagwamu wansi ya bw'ova Kikonge 3. Ne tuwandika amabaluwa ne tukola kimu kati bitutte omwaka mulamba ng'ebigoma 3 byagwamu. Naye ebimotoka ebitwala raw materials e Nakaseke Industrial Park ate biyitaawo. Kati omuntu atamanyi kitundu ekyo bw'aba ayiseewo ayinza okufuna obuzibu. Naye amabaluwa tugawandiise n'ebisoboka tubikoze. Oluguudo olwo luyise emmotoka kumpi buli ddakiika emmotoka ezitasukka 50 buli ssaawa luziyitaawo. Naye lwo lwa ttaka ntera nnyo ogamba abantu wano nti nagendako e Karamoja. Naye okuva e Soroti ogenda e Karamoja oluguudo olwo lwa kolasi kilomita 10 mayiro 10. Naye mu mayiro 10 ovuga n'osanga emmotoka 2. Emu eba bbaasi ya Gateway endala ebeera ya Malaria Consortium. Zotera okusanga buli lwengendayo zensangayo. N'olwekyo bw'obutali bwenkanya ate ng'omusolo oguva wano gwe gukola awalala wonna okusinga. Kati twali tukayana Honorable Mpuuga yajja n'akayana n'abannange ffe twazza musango ki nti ffe tukoma kuwa musolo naye ate ne tutagufunamu. Byonna bali mu kwogera kwa president. Kakati ndi mu kuconnectinga kwendiko kwennyini sinakuvaako nti president agambye eki mu kwogera kwe ng'ayogera mu eddakiika zino ziri 48 ewala 12 okwera essaawa 2. Bano babayita ba kifo kya kuwummuliramu bakiyita Brovat Sans Lodge kiri Kalangala.
osimuka ku makyanga otunudde obutonde bw'ensi obutonde ebisulo byabwe ekifo kino kyoleteddwa bulungi kijjudde Kalonda yenna omulembe agenderera okuwa emirembe n'essanyu Provad Sons akebo akenyanja kakufuuwako mu gadeni zaabwe zijjudde obutonde ofuna ekyokulya ekiwooma okuzaama ekiteeketeeka abafumbi abakugu mu kufumba buli kika kya mmere kati gwanoonya ow'okuwummulirako bagiyita Provad Sons Lodge Kalangala balina conference halls balina meeting balina ekifo kikolamu meeting balina okolera embaga balina okolera okusinkana si ekyo kyokka balina n'abaana babafaako balina abaana bebazanyira wera kutambulako ku lyato jangu onyumire gye balina n'eryato bayita MV Provad Speedboat eno nno yijja kutambuza oyagala okukola pate after pate osobola okukolerako pate ku lyato lino osobola nawe odyevugira bagiyita MV Provad bongera okwebaza nga nti waliza ebiseera by'okuwummula jangu okoye waggule naawe bajja kukuwa ebiseera by'okuwummula gwalina byagala okuwummulako jangu owummule ekifo kino ojja kujja n'eryato likwete buterevu ewa ekalangala olonye ekifo kyabata Provad Sons ojja kunyumira bulungi ekifo kino kirimu bakuwa kyakusulamu bakuwa breakfast ekyenkya bakuwa buffet bakuwa dinner balina swimming pool osobola okutambulako mu kibira balina steam bino byakuwummuza bulamu bwo balina sauna balina gym balina bouncing castle ennungi jangu yo ku Provad Sons ekifuula ekifo ekyo ekyokuwummuliramu kiri Kalangala okuba essimu 0777 mukaaga 8 0708 33 mukaaga 55 Provad Sons Lodge Kalangala ekizigo kiriko bakiyita kyogero balina kyogero habojeri balina sabuni ntibwa kyogero kati kukwata kiga mu kimu kyokka bwemanjagala ebizigo ngula kyogero bwemanjagala sabuni ngula kyogero bisangwa mu maduuka ne supermarket zonna mu ggwanga wamu ne mu kikuubo e Kampala gumusuubuzi balina ebizigo nga kyogero habojeri kyogero habo soap kyogero vitamin E kyogero cocoa butter kyogero aloe vera byonna bizigo ne sabuni bw'abaana waka n'abantu abakulu mwekumise kyogero kijja kumususulo mwe nga lulungi ddala bifune mu maduuka kuli okumpi supermarket mu kikuubo n'emmotoka ezibitambuza bali ku ssimu 0754 55 72 3 17 8 7 ojja kubafuna bakyogero era gumanya nti kati ekizigo ne sabuni kiyitibwa kyogero ettaka abalitunda bayita Tawula Properties batunda ettaka n'amayumba ez'ebyapa by'obwannannyini balina estate mwera Kakiri balina Nampunge balina Namusana Hoima Road balina Mabombwe balina Bukalango eyonna balina ettaka ku Hoima Road balina ettaka ku Bombo Road balina ettaka Gayaza Busukuma abatabula bakuteeza nti nawe oyagala ettaka balina ku luguudo oluyingira ekibuga si ekyo kyokka bakkiza ne kibanja mpola bano bazibu bakusanga kuba mutima gwawe mulungi bagambye jangu tukuze ettaka tujja kubanja mpola balina nsana ku masitoowa jangu okwate polotiyo bali ku ssimu 0770 94 2 0770 054 644 visa entawaanya visa zimbuze visa banyisaba ne baginyima visa bansaba bank statement visa bansaba ne binnema okufuna nemba ne kusaba tambulako vekono woli mu Uganda otambuleko ne kutambula wetaaga visa kyoyita ekizibu waliwo atabakisobola ebya visa bitaba JK Visa Experts and Consultants JK Visa Experts and Consultants be bakugu mu kuteekateeka ebiwandiiko bya visa za America, Canada, Bungereza, Australia n'ensi z'Abawarabu. Abawarabu oyagala enda kulambula oyagala Burj Khalifa oyagala kulaba ku ekizimbe ekiwanvu ennyo ekyetoloola
Burj Khalifa kiri Dubai. Oyagenda Dubai kola, oyagenda Jordan, oyagenda Dubai. Bakola Dubai ekizimbe kyakana nenga kyetolola nenga ate kalina. Uje unyira yetolola ilimu na muzigeti yetolola. Yagenda jyo yagala okulaga eyo kutwala abantu bo. Visa yagala yawa Bungereza kicha kyoyagala butuuze musizeye mu nsi ezo ekyo kyangu. Bukyete ekizibu lwa kisobola. Nawaita ba Jack Visa Experts and Consultants. Bali namasuba endejje ku masitowa wokyamira kwate kwebigende endejje gendera ddala ojja kusanga petrol station bagiyita Eddie Petrol Station awo nyini ku kisimbe waggulu iri ofisi y'aba Jack Visa Experts and Consultants. Bali ku simu kati kwali mukubireko muganti waye mukulu Jack ali ku 0772 56 37 0707 0709 nkaaga nsanvu munya 0 mwanjala kugenda ku visa tumulimba banyima visa nti apapa lulu ntuluno ala genda di gicho chiwed olwokuna president yakomawe kololo okusoma budget amaze okugerekaire eggwanga sebo lumu obadde nga nti njogera ku by'emityana naye mbadde ngezaako kusooka waffe kube naye nabyo biri mu State of Nation Address. Yes, sir. Naye ayogedde ku bintu bingi President Museveni n'ayogera ne ku ssente za Uganda nga bwe zifunye embavu. Naye essente ekizifunyisa embavu byebyo bye mutunda ebweru. Kati tayogedde bulungi ku bantu abazira ba Uganda abalimi b'emmwanyi. Kubanga ekimu kati kukireeta essente engwira ez'amaanyi mu Uganda z'emmwanyi. Naye siwulidde bw'avaayo bulungi okulambikira ddala ennima y'emmwanyi, entunda y'emmwanyi. Kakati tulina ekizibu nti omutindo gw'emmwanyi ate olw'ensonga nti abandirabiridde omutindo mu byalo kati batono. Tebakyafaayo nnyo. Abantu babba emmwanyi ne bawulula embisi ne baanika eyo mu biseguusi eyo mu nsiko. Kakati ne babeera nti omutindo gw'emmwanyi bagussa. Nandibadde ndowooza nti olw'okuba ayogera ku mbavu ya ssente yandyogedde nnyo ku kirime ky'emmwanyi. Kuba kati Uganda emmwanyi ebyennyanja bye bimu ku bintu ebisinga okuleeta essente engwira mu Uganda. Naye ndowooza ntakirambise bulungi nga bwe kyandibadde kirina kulambikibwa. Ekirala Honorable Joyce akyogeddeko ekireeta stability mu ggwanga ssente zisobole okuba nti zifuna embavu ly'eddembe eriba nga si lya munguuba wabula nga lya nkomeredde nga weeriri. Buli ddembe we libeerawo kitegeeza abantu bakola. Buli bantu lwe bakola olwo kitegeeza baleeta ssente ez'ebweru ate nabo baba happy. Kati waliwo sekita endala gy'atayogeddeeko bulungi. Beebo abakola remittances eziva mu mawanga g'ebweru abakola ekyeyo. Abaana abo abali e Dubai, abali e Buwarabu, abali mu America abaremitinga remittance kyeki oba mu Luganda abaweereza ssente kijja kutegereka okuweereza ssente remittances abaweereza ssente mu ekonome ya Uganda nakyo kikulu nnyo era yandibadde ayogera nnyo abantu abo gavumenti ya Uganda ebayamba etya. Bwe nali ku Foreign Affairs Committee twagenda e Dubai eyo ne tusanga nga abantu baffe oluusi bayisibwa bubi nga bayisibwa bubi ate ku embassy bwe bagendayo okuyambibwa tebayambibwa bulungi nga bwe bayambiddwa bwe bandiyambiddwa naddala nga balina ebizibu bya passports ziweddeko, visa ziweddeko. Naye kati Parliament nesalawo nti bagule ebyuma ebikola passports bibeerenga eyo era twabigula ne bibeerayo abantu balemenga kutumya passport kuva Uganda. Eyo kyali kirungi nti kubanga bannayuganda bababeera ebweru naddala mu Saudi Arabia abawala abagendayo oluusi bafuna ebizibu ebyo kyokka ate ng'emirimu gyabwe gavumenti ya Uganda ejjamu ssente. Ekintu ekirala kyatayogedde bulungi kinandiroza nti yandikyongedde kiggumiza nga ndaba nti kiina gye tukitutwala ye tourism ebyobulambuzi.
abantu bangi kati bajja mu Uganda okulambula kati tuyina gorillas mountain gorillas ezo ziri wano ndowooza na Congo na Rwanda mu nsi yonna zireeta abalambuzi bangi nnyo wano era mu kuleeta obulambuzi bangi nnyo bazifaako batya zisobole okubeerawo zitwongere ssente n'ebintu ebirala wano mu Uganda mu Buganda wano mu Kampala tourism y'amaanyi nnyo kubanga history ya Uganda etandikira wano mu Buganda naye ministry ya tourism tennaba kuvaayo kulambikira ddala balambuzi biki bye balina kulambula mu Buganda wano naddala mu Kampala Namugongo eyo waliyo ebyokulambula bingi mu Buganda wano wennyini we tuli kya bulambuzi naye abalambuzi tebajjawo kulambula kubanga ministry tebalambika bulungi eyo mu north waliyo amaka agaali aga Idi Amin era okimanyi Medi nti buli wotambula wonna n'otambula n'oyogera ku Uganda omuzungu kyaddako kugamba nti Idi Amin kugamba kyandibadde kibeera kya bulambuzi ekiri eyo nakyo ne tukijjamu ssente n'ebirala bingi nnyo n'olwekyo ayogedde ku state of the nation n'agyogerako naye nze awo simatidde kyendowooza nti yandyogedde nnyo ne ku security ennaku zino bomu yatulika awo akyogeddeko naye okwongera okunnyikiza abantu bano okubawa embeera nti bali safe nti bali safe okunga obugambe nti have a strong army nga bomu ziri ku luguudo zaabika mba sinnakutegeera bulungi ako kabbomu akayabise katono tutegeera tutya oba ennene eri mu kutegekebwa ekoleki eyabike n'olwekyo ba terrorists baani nandyagadde president atulambike bulungi abantu basobole okugenda bavanga Congo awo nazibawo ekyo yamanyi gwe ba briefing bulijjo naye nze ndaba nti security ya Uganda ekyabulamu security ya Uganda erinnya ku ba politicians kuba bene byabufuzi era singa wano Bobi Wine agamba nti bannange nti ngenda kutambulako ko n'ebigere omuwanvu n'omumpi omulaba ffe twabadde mu delegates conference eyo Mbarara nalabye buli musirikale era neneebuuza abantu banonye eki asirikale ba DP nange neewuunyiza ne mbabuuza era abange mwafuuka ddi ate aba DP nga mutusinga obungi abasirikale badde basinga ba delegates obungi ate nga tulina buli kika kya musirikale aba SFC aba poliisi abasirikale abawanvu abanene nnyo abayina obunyama bonna nga bali awo kakati why abasirikale babeera nnyo ku ba politicians okusinga okuuma ate bannansi abalala bannansi babeera eyo bakubwa battibwa Medi ng'oggyeko bino ebyokulumba naye bannansi battibwa abantu battiŋŋana eyo mu busongasonga abantu battiŋŋana olw'ettaka abantu natta munne n'amutema why wamutemera atuuke kumutemera tewabeerawo awo ku poliisi waliwo ekitongole ndowooza bakiyita crime intelligence ekyo ekitongole kyekyandibadde nga kikola ebyo nti naye gundi oyo anaatera okutema gundi katumugjewo tumukwate naye kati batemagana bakwata abakazi that is all insecurity n'ebintu ebiringa ebyo tabijjeeyo bulungi ebule ennaku 221 tugende mu kulonda tulonda 12 January kwogera kwa president kugeraganya n'okulonda okujja ngende wa kati president ebule ennaku 221 ayogedde kulonda akwogeddeko naye ebyo byonna byayogedde era byatera okwogera okulonda kwa Uganda kwa kasambattuko era abantu batandise okwetegeka okugenda mu lutalo mu kasambattuko ffe bwe tuba tugenda okwesimbawo osooka kwetegeka ne mukyalawo n'omuga nti muneebwe mba sikomyewo ndaze gindi omulambo gwange guyinza okubeeyo omala mugamba kubanga tomanyi oba onodda oba todde ekyokubiri be bantu baffe abatuwerekerako abo ababeera naffe oluusi bajja ne babakwata ne babuulizaawo ddala n'otaddayo kumulaba kakati nsembyayo kino Medi nga tonasembyayo naye mukwogera aga nti ebyo nja bikola tujja bituuka mu kisango mu gavumenti eneddako yanaabaawo ng'alinga yakakasizza dda nti yawangudde anti embuuza ggwe anti kakati nange kyemubuuza anti kati yatukakasizza dda mukwogera kawadde ayogera ng'ebimu ajja bimalizamu umanyi oluzungu mutamu eddako etamu eddako ane kakati nze awe mubuuliza tetulonda
tumanye bumanya nti yawangula ekyo kiwedde naye gwe kikutegeeza kyekyo kikutegeeza bikola mutamu eddako kikutegeeza nti okulonda kumpi tugenda kumala budde kwaggwadda yamala dda okuwangula kakati yemaze n'okwerangirira naye kamalirize nakano muzaako ki kamalirize nakano Medi zaako ki kali mu UPDF Act Amendment Act abantu abampuliriza wano naddala abavubuka etteeka eryo bbi nnyo nga gye nkomezza mwegendereze ebikolwa bye munaakola nga biyinza okubatwala mu tteeka eryo mwe baba bakwatira. Yeebazizza nnyo sipiika okuyisa etteeka eryo. Ndala amwebazizza nnyo. Amwebaze sifaayo. Naye nze ŋŋamba bampuliriza enti ate ne mbagambanga munnamateeka nti beegendereze ebikolwa bye bagenda okukola byonna naddala mu campaign ezijja ebisobola okubasembereza etteeka eryo okulibakwatiramu kubanga oddikukwatiramu kyabulabe nnyo bakutwala mu court martial ne bategeera nti Brandon agenda kujja okusookera ddala njagala okulisaayo omukristu lumu era bwabadda ne mukebera naye talinaako buvune sebo yogayoga kulikayo ate bayolesezza okubba buli sirabangako kibiina kibba bululu nga Democratic Party omusajja bamubuuzizza obululu badde kina tubadde tukutwala bukuuma mu kisenge naye kulikayo ekyokubiri sebo amawulire twogera agaliwo olwajjo yesterday twendosinze candidate ku Central Executive Committee twabadde Jinja ku Civil Service College ne twondosinga Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga era olunaku okwosajjo nga tumaze okuva mu Idi campaign tuzitandikira Bunyolo mayifa abasoga abanyolo bajjajja baffe kakati tugende mu Banyolo ba delegates tusimbule era kuliwe twatandikire twakumona olumunoonya ki tunoonya ka second female vice chairperson kyabadde Jinja twaindosinze Right Honorable Rebecca twayanjudde agenda okwesimbawo ku kifo twakakasizza Right Honorable Rebecca Atwala Kadaga ku kifo kingambe mu Lusoga twakakayisa Right Honorable Rebecca Atwala Kadaga olunaku olwaidde ku Civil Service College tinajja okwemererawo mu kifo eky'obumyuka w'okubiri mu National Resistance Movement mu Central Executive Committee. Okusookera ddala njagala okukirizaganya ne babaka bannange nti enjogera y'omukulembeze bw'abadde ayogera ku byobulamu infrastructure n'alaga eggwanga okuggyako ng'omuntu alaba enguudo ezikoleddwa era sebano kye beerabidde baba bawulidde bulungi ku TV ze babadde waka bandirabyeko emmotoka za Kiira Motors ezikolebwa bus era bano singa badde balaba gye babadde mu bisenge by'abandi badde baziraba esatu zibadde wa bus satu zokka Kiira Motors eri mu constituency y'e Kagoma mutayi constituency ya Kagoma gye nkiikirira so naye ebyo byonna achievement n'alaga ebya kyali very unfortunate ya bomo yatulikira wano ku bridge naye era ndowooza nalabira ddala amaanyi g'omujulizi kaggwa nti yagiwambira wali era bwe twali mu mmisa eyo ne tugamba tubasonyi omujulizi kaggwa yagiwamba bumu ewaffe n'agimira kubanga singa yabwatukira wali kitegeeza abantu bandibadde bagenda bangi naye ebyokwerinda okujjako ng'omuntu alabira ebintu abiraba kifuula nnenge President awadde nzijukira emabega awo twalinako ku special caucus ng'aboogeddemu ne mukulu munne owa Southern Sudan ng'ayagala okumutaasa Uganda eri landlocked country so bwe tubanga tetwetangidde byakwerinda tulina kitusobola kukola nabana ab'ebibiina ebyobufuzi nabana abatambula okuva ebusunju mitiyana okujja baba tebasobola kutambula singa waliwo insecurity so ayongedde okutangaaza naye ate ekisinga ekyamaanyi ennyo nti nga ffe ababaka ba parliament ndowooza bw'agambye nti gavumenti eddako nti ebisente z'emyoga ne parish development model bibadde kumuluka naye kati bigenda kudda ku kyalo era ssebo tumaze okugoba obwavu gavumenti eddako mwenjo biterereza tumaze okugoba obwavu auto renew mukita mutya muluzungu
aganja bikola mu government eddako bwagamba government fetuli government abasatu tuli wano nganti agambye atya naye kakati omaye abantu buli omu akitafuta kifuula nnenge agalinza okuba okitafuse kifuula nnenge nga lumu naye Joyce omaye lumu tamanyi kulimba omusajja ono mukristo yali mu seminariyo ku lunaku lumu yakwata mu nsawo ng'ali kwogera ne rector n'agamba kakati ono akutte mu nsawo amalala n'agamba ddayo ne kitaawo ekyagobya ne Kagabo Francis kakati omukulembeze wa ggwanga essente zaffe ekituufu naliko emabegaawo somewhere nenkubaganya mu essente zaffe ne Tanzania naye essente zaffe zituseemu kati abadde akola obuvunaanyizibwa obumuweera ssemateeka n'alambulira ensonga ffenna ze tulaba eziriwo era ezigenda mu maaso bw'otunuulira ku kulonda basically njagala okukirizaganya ne Honorable Lumu. Of course mukulonda kwonna nze nalabe nawana ebyaffe bye tubaddemu ebyenaalemu bululu bwa LC1 abantu batambula na Jambia nabadde simanyi eri okubba obululu mu line abantu bakusikako abalonzi kakati electoral college bakweka abalonzi eriyo basi gye nasanga ku Africana ng'abalonzi babajja embalala naye nga banoonya bweru C5 mwenaalemu nze nabadde simanyi electoral college eriyo n'abantu badinayinga right okulonda basooka kuvuunya balema ewaffe ejjinja eyo omusajja gwe twalekera yagenda ku line abantu nga tebana kulonda n'abateeka mu baasi n'abatwala ejjinja mu town so bw'abadde akyogerako ndowooza tuteekwa okukifumintizaako mu bibiina byonna kubadde challenge ebaddewo ate jjukira bano be tulonda be basaba obuvunaanyizibwa aye mundeetera abambadde yeero kitegeeza ki ekyo buli omu yenna baagala gambye wano nti emitiana bajja kulonda kamyufu bajja kulonda Kyagulanyi kakati lumu kyatasobola kugamba DP kubanga tetumanye eriwa yo omusaasira singa semujju abadde agambye ano nti PFF efunye certificate najja gamba mulonde eyo era omukulu nalabye ebipande yataddeko radio ekireeyo bw'oyitayo kireka obweyogerere kakati naffe esimu yes telephone naffe kitweko gamba nti mulonde eki kubanga buli kibiina mpaba kyenvaabo buli kibiina kiteekwa okwekubira engombe olaba bano abasajja nze newunya nnyo bano abasumba abakola ebyamagero okola oti ekyamagero n'okiteeka ku TV nze omusumba nsereko mponya abalema nokola advert omusajja naye ali kutega ebirabo kubanga tusobola kuŋŋamba nti oba olikola obunnabbi n'okuwonya oteekwa okwerange so ogwo mulimu gwe nga chairman wa party abadde ateekwa okukyogerako nti bannange emitiana eyo bannange mu centro bannange oba kulajja naye abadde ekubira nduulu nga chief kada w'ekibiina so naye lwakubanga simanya ate ekyo sobola kukwatagana muwa nenjoge naye banjogera ya mukulembeze ate batusomera etteeka ntutekwa kuwuliza mukasirise era bw'oba weemuluguunya muli mu mutima obanga oli kufumintiza oli kwejjusa mu ekereziya so owuliriza mukasirise naye tulina omukisa nti enjogera eyo tugenda gikubaganiko ebirowoozo mu paalamenti olabye yabaddeyo bwakunyonyodde gwabaddeyo nze mbaddeyo sirabye ku TV obaddewo mbaddeyo tulaba ne saati n'akajjako ettaayi mbaddeyo oyambadde ne president gyabadde ayambadde bwetyo tofaayo bwe bityo mwazikiwe zisaati okwogera kweba okutunula nebyokulonda kwetugendamu tusoze ennaku 221 Brandon mbadde mu campaign okusookera ddala omukulembeze abadde atalaga eggwanga lino era era abandi badde bano beesiima nti babadde ne president atalaaze era ndowooza lumwana abadde mu kusiima agambye bwe yabaddeyooko eryo juzi bwe yaliko era mitiyana eyo mu ekereziya n'abawa ensimbi naye omanyi obuuziza abo ebyobufuzi muva ekyokwebaza babitabulamu byabufuzi bandi badde bebaza nti ono president asoose alambudde regions era asigazza ogamba nti president asigazza wano mu Kampala wetulabanga kumulala gwowoza asoose guwakalaba bameka gwe Brandon wabula te Brandon toli serious mbuye president asoose obadde oyagala bameka muleke ntereza obulimba so bano bandi badde wano nga beebaza
ate n'ekirala bano kyebeerabidde ssebo Medi bano babusinze duty babuscondinze obuvunaanyizibwa bwabwe bazize abaami omukyalo ono n'omwami bazize okuteesa leero paalamenti ebaddewo kyebakoze kuzira oli agambye abadde mu nkambi ono agambye abadde mu bye byamateeka ne baleka ebintu ebyamakulu wali kyesategedde bulungi first sitting or the first meeting of the 5th parliament or 11th eyo kalenda 5th session of the 11th parliament kyeki ekyo kakati eno session okwanguyizaamu yesembayo mu 11th parliament agudde olutuulo olusembayo first meeting olusembayo olw'omwaka guno first sitting of mu mwaka guno 5th session 5th parliament eyo 11th parliament of 5th session byebiki kyakitegeeza ki era bwe bityo bwe biri emmanduso yembasi y'obubaka okuva ewa kabaka obubaka obw'omuwendo Joyce jatunula ensonga endala bwebityo bwe biri Brandon bannaye ensonga endala era kulonda lumu kulonda jatutunulire abantu beetaaga bibiina bingi beetaaga services mu Luganda kiki services obuweereza nakalabe tuli ebibiina kati 28 ekyasembyeyo kibadde kya PFF badde ngenda koloni nengerako katono nengeddeyo omusajja wa kabaka Birigwa ngenda ba Lord Mayor awo nga bafuna certificate kibiina kye bakiwadde ki certificate kati baddembe okwetaaya mu byobufuzi bya Uganda ade ndi awo wajja wabagala embeera y'ensi environment abayita ecological DF Democratic Front then Ecological Party ade ndi awo nendaba kibiina kiraba kiyita ebibiina bingi kyesigwe mundaba kati mwabiri babuzanga bana byabufuzi abantu baagala ki bibiina bingi binakolera mukulu oba kwegatta Joyce Medi neyanziza nnyo abawuliriza ngenda kutuuka ku kibuuzo kyennyini ky'obuuzizza ogambye nti olaba ebibiina bingi Ecological Party era yo yamaze dda n'okulonda president waayo omujja nga Mbaka Muhammad Nsereko essebo kakati n'aba Democratic Front nabo ne batongoza ekibiina kyabwe ne balangirira ekibiina nti nabo bafunye certificate era olwaleero Speaker Parliament bw'abadde alimu okwogera kwa ssentebe ba communication from the chair alangiridde kubanga guno omwaka ogusembayo omubaka Parliament yabeera wa ddembe okusala okuva mu kibiina ekimu okudda mu kirala ku lw'ensonga yonna alangiridde ndowooza asomye Kagabo okuva mu NUP okudda mu NRM n'alangirira Mpuuga Mathias okuva mu NUP okudda mu Democratic Front n'alangirira Juliet Kakande okuva mu NUP okudda mu Democratic Front n'alangirira Kakembo Mbwate Kamwa kuva mu NUP kudda mu Democratic Front n'alangira Dr. Abed Bwanika kuva mu NUP kudda mu Democratic Front kati awo Speaker akoze semateeka kyemulagira nabano bakoze semateeka kyabalagira ku lunaku lwe lumu ekibiina ki PFF Semuju Elias Lukwago n'abalala mwe bali nakyo kifunye certificate mu butongole okukikkiriza okukola emirimu gyakyo bino byonna bitegeeza ki bannayuganda baagala buweereza bannayuganda baagala enfuga ennungi mwe beeyagalira mwe basobola okwogera n'eddembe mwe basobola okukolera emirimu gyabwe ne beegazaanya mwe basobola okukulaakulanira bannayuganda okusingira ddala mu kiseera kye tulimu baagala enkyukakyuka baagala
obukulembeze maze emyaka 4 buddeke bali balabe ku bukulembeze obulala ebyo byonna bannayuganda bebakola ki byebaagala bituukibwako bitya era ssemateeka awa munnayuganda yenna eddembe okwegazanya n'okwetaba n'abo babeera ayagala oba baasiimye kitegeeza nti bw'owulira ng'okwetaba ne Mao nga yeggwe Lumu Richard nga tekukyasoboka nga kukuzitooweredde oli wa ddembe okuvaayo n'ojjamu NUP naye era bw'owulira nga toyagala kujjamu NUP era ero sigala oli wa ddembe nga gose bamala n'ogenda mu ecological party bw'oba owulira nga ne ecological party togitegedde bulungi oli wa ddembe ogenda mu DF ne DF bw'olabanga ng'ogenda mu PFF oba mu bibiina ebirala PPP jema nani kati ekyo bayita freedom of association naye mu freedom of association nkugambye nti ago gabeera makubo okutuusa ku biri by'obuuza nti bannayuganda baagala ki tewali munnayuganda yagala genda mu ddwaliro nga teri ddagala Joyce Lumu ono gumwesimbako mugezezaako emyaka 4 n'abalema myaka 4 Lumu ono mukama wa Brown yabalemye kati muleta biina binkitegeeza fe abalonzi myaka 4 Medi tewali yagamba mugezezaako mulemeddwa tewali yagamba nti tugenda musobola mu myaka 2 nedda twagamba nti twefubeko okukyusa obukulembeze buno naye tewali yamuwa myaka kubanga naye era ali mu kisaawe kyekimu ekyobufuzi azanya nga bwe tulowooza naye abeera alowooza nga bwe tulwana naye aba alwana ekyenjawulo ekiriwo nti ye alwana unfairly alwana ne ssente ez'omuwi w'omusolo empitirivu ennyo alwana n'amagye alwana ng'alina poliisi alwana ng'alina ebitongole byonna alwana nga buli kimu kwegamba mugenda okujja mu kisaawe ng'ate ye akuliko mayiro tugenda okugenda mu bululu okulonda campaign oluseregende lw'emmotoka ezimuwerekera abeera nalwo ng'eno Kyagulanyi bamukuba tiya gaasi n'amasasi oli abeera akumibwa butiribiri kati enjawulo obeera ogiraba nti tewali level ground naye tekitegeeza nti ate tugwemu amaanyi twetuuleko twekubagize nedda ate ebyokwekubagiza ne Katikkiro yabitugaana mu mbeera zonna n'olwekyo zibe embeera za bya bulimi zibe embeera za kufuna bujjanjabi za kusomesa baana buli kimu kyonna n'ebyobufuzi ebyobukulembeze ebyokwekubagiza tebiriiwo bwe muba kuba kati olaba ebibireetawo ebibiina ebingi kiva ku kuba nti walaba FDC General Mugisha Muntu bwe yavaayo tewali nnyo nti bayombaganye era tewalaba nti waliwo okusika omuguwa bwe yavaayo tewali kusika muguwa naye balemererwa okukkanya ku approach ng'abamu bagamba nti defiance ng'abalala bagamba nti nedda tutoninge down tusooke tukole grassroot nti nedda bwe bagaana okukkanya balina bagamba ati affe katugende era towulirangayo muntu ng'avuma Besigye towulirangayo Winikiza ng'avuma abalala mu mbeera endala wabeerawo n'okuyomba era nga bw'olabye nti kati abasigadde najja nankumbi n'abagenze e Katonga wabaddewo okuwaanyisiganya ki ebigambo naye embeera esobola okubeerawo abantu basobola okugenda okukola ekibiina nga tebamaze kuyomba abalala ne bakola ekibiina nga bayombye FDC ogenda okujja basooka mu pafo nga bavamu NRM nga balabye nti omusajja yabasuubiza yabaga nti mulinde eki nze ate embyagaza ki katumalize wano eggwanga okutereera abantu tubalekere obuyinza ne bakkiriza bagenda okulaba ojuka bidandisalingaga musajja muleke amaleyo ne bagenda okulaba nega musajja ngati Besigye abaga nti nze ono mumanyi era bwana avaako akatabo kagundi okamanya omugenzi ono Kazora betrayed by my leader wabagambira nti bagenda ne basinka ne bagamba naye naawe Besigye lwaki tokkakkanako omusajja muleke agenda kumaliriza tumuleke naawe n'abaga nti nze mutabani wa Kifeefe mbagambidde wano omusajja oyo bw'ava ku buyinza okujjako nga siri mutabani wa Kifeefe so eddakiika ziri 28 sonyiwe newabeerawo ebigenda mu maaso naye nga abakulu bano kyekikuluma mugongo wasanyalala
amagulu galimu omuliro ng'olabye ono yona kujanjibira tolabawo eggwonero ly'omugongo weeriri olina ekisipi mu mugongo bawukalirira obulumi bwa bwereere baabano bo bajjanjaba omugongo negwonera ddala amagumba discs gasesetwa neganyiga nerves obulumi bumanyi bwolimu naye genda bakujjanjaba onera ddala ku sente entono bano bajja nekeewuwo kyebayita home care treatment Kampala bali Kawempe maaso ga katale awo ku Kawempe Plaza onoonya babuuze nti baluwa bempula bananga ku radio nsereko basoma abawonya omugongo bwobula nga okubeera ku ssimu 075 19 3300 076 5 58 35 jangu bakujjanya omugongo wonere ddala bakoze enteekateeka y'okugulawo ekifo kyabwe ekijja oli hardware omwesi gwa hardware guguno aba Mirage bateeseteese bateeketeekete bakasitoma ddala ba hardware tunda hardware nti bateekese kulaba nti bayongeza okugumiza kunyikiza empeereza yaabwe ennungi ey'omulembe era baga tugenda kugulawo Mirage Emporium nga kyekifo ekinene obulungi nga buli kimu kyeweetaaga weekiri. Abdul wangamye nkutegeeze nti awange balina tiles eziva e India eziva Spain eziva nebafa Uganda ne Kenya ne baagala nnyo abaadiweya mujje mulabe wajje munagula tiles nadiensi bine bikotekana nadiweya babirina ne babo basinze nnyo ku tiles bakizudde nti bakasitoma de babona bule bintu mitundu ebyenjawulo ate n'okugattako amatabi gafa amangi ati atukole ettabi limu erijjo bayamba ettabi lino libadde street baaligadde era street baaligadde kaakati buli kiweetaaga kyonna sanitary ware tiles adhesive water heaters ez'omulembe zonna n'ebirala byonna kati byonna biri mu kifo kimu kyokka Mirage Emporium. Mirage Emporium kyekifo kyokka munayuganda kyosanya okujjamu olabe ensinga bwekyusakyusa ebintu bakikoze kino okwanguyiza bakasitoma baggulawo bagajangu ekifo kyabakigulawo era jangu wakumulu ebigoloobi yeri Mirage Emporium ebigoloobi ku Mulwana Road maaso ga Uganda Bat Chinatown ku Goodwill Complex jangu ekifo kyabo kino ekiro kyebaguddewo ekipya bagulira ekifo kyabwe ekipya kitibwa Emporium munange gwe wa diweya gendayo munange olaba ebirungi babisazeko ssente bali ku simu 075 43 45 kaga mukagoba 077 89 399 oyagala dduuka Nalukolongo Market Plaza Nalukolongo Market Plaza era jenkutegeeza nti eri mutundwe ku luguudo lw'e Masaka Nalukolongo Market Plaza erina amaduuka okuviira ddala ku 20 nga kuliko n'ebifo w'osobola okusula ng'ate w'okolera parking weri nnene bagamba parking space nnene ddala ebyokwerinda weebiri batula buli kintu kyonna ekiragisobola mbu omuntu bakunanansi ntuntunu bugga nandigoye amayuni byonna okutwala kudda bintu bitwetaaga mu bulamu bwa bulijjo weebiri wa Nalukolongo Market Plaza bakwagaza jangu ofune edduuka lyo ove mu guteko gw'ekibuga Kampala yangu amaduuka gasigaddewo matono kuba essimu bagenjagala dduuka mpulidde ku CBS radio yabe nga balanga nti mulina amaduuka bali ku 077 6 0 9 wa 075 42 42 9 yes sebo. So Medi mbadde nkugamba nti okugulwawo kw'ebibiina ebyenjawulo ebingi tebiina mutawaana gwonna gwate olwo multi-party dispensation kitegeeza ki anti fe abantu ekibawa nammwe omwaganya kituyamba kyekyo kibayamba kitya nti singa obeera mu kibiina ng'olaba tukyakwatagana
nabigendererwa byakyo oli waddembe okgenda mu kirala. Bw'oba owulira ng'onyigirizibwa oli waddembe naawe okutandika ekikyo. Ekyo kye bayita okwekisasayizinga eddembe lyo. Freedom of association. Kakati gitekemu omulonzi. Omulonzi we muteekamu anti wuliriza omulonzi lwaki muteekamu twewuliremu nkubuulira tekemu mbozi twewuliremu weewulire kyogamba NUP teyina balonzi kyogamba PFF teyina balonzi kyogamba DF teyina balonzi ekyo kyennyini kyekikulaga nti omulonzi mu kifaananyi ekyo mwali kubanga omulonzi asalawo n'agamba nti okusinziira wendaba mmedi ono embeera ze engeri gy'asengeko ebintu engeri gy'abikolamu wano wensaanidde kyova olaba nti ebibiina ebyo byonna biina membership ate membership bakulembeze bokka mulimu n'abaki ekibiina ky'obufuzi kya busuubuzi kyakuwamba buyinza ekyo kyenkugamba kuwa bantu obuweereza kakati obuweereza bwetaaga nga muli bangi oba nga muli wamu kubanga ono gwe muvunaane si gwe muvunaane gwe mwagala okuggyako myaka nanga mwegezaako era y'ensonga myaka na mukola ki eyo naye esobola okuba nga nsonga emu ku lwaki ebibiina bizzeewo bingi okulemererwa okukkaanya ku ngeri entuufu ey'okumuggyako kakati nakino nkikubuulira Medi nti bw'oba ova wano ntera nnyo okuwa example ng'ogenda Mityana oli wa ddembe okuyita ku expressway paka Busega n'ogenda oba n'oyita obuyisi paka Koima Road n'oyita ebusunju paka Mityana oba n'oyita ebutambala paka ekikuuta gye twabadde ne Sheikh Saliko mu Dduwa naye ng'oli Mityana ng'oyise mu makubo ga mirundi emeka naye ng'otuuka mu kifo kitya kitegeeza nti ebibiina bino biba bisigazza obuvunaanyizibwa butya okutegeera ekigendererwa ekinene kiri ki kyekiri kyenkugamba nti kyekifo ekimu nti naye tutuukayo tutya ku kigendererwa ekinene nti nze kampite wano ebusega oli kayite Hoima Road n'oli ayite ebutambala ffenna tugguka Emityana nsereko muganda wange alese ecological party n'ebirala bingi sijja biddamu ekibuuzo kimanyi kikyaliwo ebibiina by'ebyobufuzi mbiraba ebingi era baleeta bingi ebikaddewo ebiri bimu bifa n'ebipya bijja yenkole nereeta okukyusa obukulembeze kyendabye mu bibiina by'obufuzi ebingi osanga ebibiina ebikadde biremereddwa okutuusa abantu we baagala okutuuka kaakati abantu ne beesalira amagezi nti buli kimu kyonna banaye tukibawadde n'abakulembeze tubabawadde naye temusimbula mulemeddwa okutambula kaakati katufune ebibiina ebipya tulaba byo binaatuyambako okutuuka gye twagala okugenda nze mu kulaba kwange ekyo kyekiriwo kyokka bwe tudda mu ddembe ly'obuntu ate nalyo ddembe lya buntu okubeera nti obeera mu kibiina ky'oyagala mu tayimu gy'okibeereramu era mu budde bw'okyagala okukibeereramu era ng'osobola okukivaamu n'ogenda mu kirala bw'oba owulira kino tokyasobola kukigumiikiriza naye ensonga enkulu eri wali ebibiina ebikadde biremereddwa okutuusa abantu gye baagala okutuuka ogambye Medi nti myaka 4 abantu bamwegezezaamu ffe tumukaddiyiddeko nno kubanze nzijukira namutandika ndi mu UID ndi mwana muto ne tulwana paka kati ekirungi kya byonna tetunaba kulekeraawo kulwana Abayisirayiri abo nina kyembeegombako ye bw'aba anaakulwanyisa era balinga Abawalabu Omuwalabu oyinza omukola ekibi n'addayo eka n'abiva nako naawe n'obivaako n'olowooza nti ndowooza yabivaako wayitawo emyaka 2 mutabani we n'akulumba nga olowooza weebuuza n'oba onaatukubira ki nga tajjukira kiri kakati abantu bano boolaba abapya abataddewo ebibiina be bajjukira nti waliwo ow'okulwanyisa aveewo eyalema bakadde baffe kakati bakadde baffe baamulemwa ffe katujje tumukube mu ngeri ndala era nze sikirinaako mutawaana abantu okugenda mu bibiina ebirala n'okuteekawo ebipya osanga
abantu okuteekayo ebibiina buli omu ajja kusobola okweyabya awo mu kweyabya lwe tulituuka ku awantu awatuufu ova Mityana awakubwa ova Mityana ndi w'Emityana amamesa amangi olugero olwo lugamba nti amamesa amangi tegeesimira bunya nga tegalina agakulembera bwe lugwayo nga tegalina agakulembera kubanga emmese gwe ogalaba emmese tezirina bituli zibeera era ttiimu y'emmese emala kuŋŋaana n'esima ekituli ebeerako ekitandise n'olwekyo abantu tebatya naye njagala kino kigamba abalonzi baffe nti tebatya nnyo bibiina bingi kubeerawo bo basigale ku mulamwa ebibiina bino bisobola okubeerawo bano ne babeera mu kino ne babeera naye abantu abatulonda b'omulamwa kwe bali era bakimanyi bulungi nti gundi oyo ne gundi oli ne gundi oli tebali ku mulamwa gwe tuliko ne bw'onojjira mu kibiina kiri ne bw'ojjira mu kino bo baba bamanyi nti ali ku mulamwa ye gundi n'olwekyo abantu baffe nze mbagamba kimu mmwe musigale ku mulamwa ffe tujja kujja eyo mwe mulondeemu abali ku mulamwa abantu baleme kubabuzaabuza nti bagundi kati baddukidde eno baddukidde eri abantu abatulonda bamanyi bulungi ani ali ku mulamwa era mbagamba temuva ku mulamwa Brandon Kintu omanyi omuntu w'emyaka ena bamugezaako ekibuuzo nakitegedde buli omu yeetegekera bano bali kwetegekera ku ritayaringa na bukadde ebyobufuzi byebyenfuna ebikyasinza okukola ebyobufuzi byebyenfuna ebikyasinza okukola wano anti ebibiina okumera kati kina kye bayamba muli kwetegekera bukadde bano bali it's a question of money bakola ebibiina kakati babuuza agenda eriwo lumu agambe wano nti bali baabalema kakati baba abalema lwaki temusalendalinga mubeere mu VKM kakati bano it's an economic activity bakyogera batya mu Luganda byanfuna bino byanfuna leka mmalirize wabadde n'omukisa wabadde mwafunye omukisa okwolesa obulimba kakati nze kantereeze bino byanfuna buli akola ekibiina njagala oleeta abo bonna abakoze ebibiina nti agenda kije balina okujjako tapping nze nali mu diaspora manyi kyekitegeeza bino ebibiina era abo kati se bagenda kuba ku mudidi bagenda kudda eri bagamba omanyi tulina no tulwana tukola bweti budget kyova olaba twakoze etteeka twalonkozesezaamu bano abafuna ensimbi tebabadde kutagitinga nsimbi naye obwerufu bw'ensimbi zino musaasaanya mutya so ebyo byonna bali kubaawo banoonya byanfuna is an economic activity nga gwe bonakola NGO oyo notandika okugamba olowooza kati abazungu okyabaleeta NGO mbu mwoli kulwanyisa Mukenenya kabaka wanaalwanyisa ensonga azimala era bw'ogenda ng'owandise proposal bakumanya nti gwe oli muyaaye bano bali basazi bansawo kubanga bagambe balina ebibiina already ebiriwo lumu agambe bulungi ow'Emityana agambye Joyce nti oba ogenda okutambula oyita eri noyite naye mwenna mutuuka wamu alright lwaki temukozesa kkubo limu lirikkiriya ne mugamba nti mulukwanisa emyaka 4 so bino byanfuna naye ekyo kyekirungi kya NRM nti twakola multi-party democracy kakati ne tubakoleramu bakole multi-party fundraising okufuna ensimbi ekyo mbangamba Nsereko Muhammadi ebyo byonna ecological kakati etegeeza kya ecological party eyimiridde etya ekya science ecology ekya luzungu kitwaliro kinyonnyola omusajja nga ali ekitanaaba ebuwenge nti waliwo ecological party eya Nsereko Muhammadi yanfuna kanzije naye nga bomanyi nti demokrasiya tuli mu nkola ya bibiina bya bufuzi eri omukwano gwange yaŋŋambye nti ali kunoonya mikono ayaga okukola ekibiina nga bakiyita money for democratic change money for democratic change ali jinja ali kunoonya ali kamuli ali kunoonya mikono mu Uganda so kakati eddembe ekyo si kibiina kyena nkugambe nna mukwano gwange ali kunoonya mikono bakira batya money for democratic change kitegeeza kyekyo bino byebibasumbuwa tewali kirala kuba kugabana kwa Brandon asinga yetanga odoyi temwewuunya kati wali mulala okujjako oyo so bwe tuba tuli mu nkola ebibiina ebyobufuzi yaggulwawo ebine bingi Brandon fe bituyamba kinga abantu tewali kye bituyamba kubanga tewali nakamu nakeda biyamba abo
ababifunamu kyovala be registered babanga bonakola company board of directors governors biyamba abo ne bannayuganda tewali kubanga tebalina essubi tulijeyo teririyo mwe mugende ku mugendo NRM tugironde emyaka emirala 5 bano abebenfuna babeerewo nabo batambuliraawo NRM si kibiina kakati bo bano basaddewo ebyenkola ebibiina bakiteekawo okufuna NRM si kimu ku bibiina ebiri mu Uganda bagambye ebipya NRM kipya tuli kugamba ecological leero obulimba temubukole wano byanfuna byamba bano kwebaza nnyo kubadde odemuliza mu mikwa gye twatandikidde Maria's Cargo banno ekintu bakitegeere ky'okutambuza emmaali osuubulirawa China ekibasinga okutegeera batambuza emmaali ya Maria's Cargo ku mazzi etwala ennaku 16 container ng'etuuse e Mombasa n'etwala ennaku 3 okuva e Mombasa okutuuka e Kampala bagguddewo warehouse yaabwe kugombolola emakindye bakwebaza kubeesiga n'otakumwesiga ebbanga lyonna era bagamba nti bakyali bawulize baavuddeyo eri gye bayita ku Jumbo Arcade kati baze ku Sasa Plaza omwali ogwokutaano ekisinga namba WB mu kikuubo bali ku simu 0759 829 672 emmaali gitambuze ne Maria's Cargo Lowell Girls School onoonye essomero erya secondary eddungi ery'omutindo weesoneko kubanga oli ku CBS ogiwuliriza omwana gyogenda omutwala essomero liyita Lowell Girls School omwezi tumu ebyenjigiriza ebijjudde kubanga abasomesa ffe bakugu omwana asobola okuvuganya obulungi mu katale k'emirimu tulina amasomo ga science ne arts abaana ffe ab'obuwala bayite waggulu nnyo mu sini ey'okuna n'ey'omukaaga tulina laabu ezijjudde obulungi tumbula ebitone by'abaana empisa n'eddiini tubifaako nnyo ebibiina bigazi n'ebisolo bya mulembe leeta omwana mu Lowell Girls School tojja kwejjusa essomero lisangibwa Nakirebe ku luguudo lw'e Masaka bakwere ku ssimu 0782 gw'omuzadde 0782 724 0708 04 Mutesa wano ya university eyita abayizi bonna okujja kusoma abamanyiza on A-level okujja okusoma tuwandiisa abayizi ku diploma degree ne masters era abayizi basobola okusoma bulungi buli lunaku oba yasoma weekend oba online kubanga olina ebikutawaanya tuli flexible so okusoma weekend tukolera program yo oba ku online somesa kosa zigamba nga tulina kosi gamba civil engineering electrical engineering tourism and hospitality management mass communication and journalism industrial art and design education of the ICT byonna amasomo agaliko kati ag'omulembe bagasomesa mu Mutesa One Royal University jangu ku Masaka ku Kirumba main campus osobola okuwandiisa ku mutimbagano www.mru.ac.ug www.mru.ac.ug oba jangu ku Mutesa One Royal University Kirumba main campus wana waffe Mengo jangu nawo tujja kuba nga tukuwa obuyambi Mutesa One Royal University the only Royal Chartered University tukulembeza mazima mbuweereza bwaffe tutunda ttaka ffe batuyita Honest Estate Developers tusangibwa Kampala ku Aga Khan roundabout Gayaza Kiwenda Kakiri Nampunge Nansana Bujuku tulina ettaka tulina Namusera Bugembe tulina Namusera tulina Kakiri Mwera Kakiri Magogo Gowera Mugulu buli wamu tulinawo ettaka era poloti zaffe ettaka lyaffe tulina amasannyalaze n'enguudo kawerette ebyapa bya mayiro Honest Estate Developers ebyapa bya mayiro emwendo mulungi ddala tukiza n'ekibanja mpola tukubire ku simu 0772 57 28 73 oba 0770 57 28 73 tuliko mba amasimu bali kuweereza mmedi kale sebo nze Katumba mbeera wano mu Kikaaya e Bulenga.
Joyce baagala nkulamusiza nnyo. Naye muganda waffe ow'Ekagoma beera mukko. Abantu bayinza kukola kibiina mbu simanyi mmana ebikoze bitya. Obeera ng'ajerega n'obujerezi. Ekisinza okutuluma mu Uganda liri. Museveni atufuze ekimala. Gwe bw'oyogera ng'okimembuka. Nze Museveni yafuga nga nina emyaka 4. Kati saaza olwaliro muvuganya. Kakati gwe oli awo kubanga gwe oli mu kulya bisiike. Ffe tulina ennaku yaffe kankubuulire. Tubeere ku mulamwa gumu gwakuggyako pulezidenti. Okay, tweyanzike. Hello. Sebo we bali kuweereza. Kale sebo. Amanyanza Gimakolo Kavuma. Oyiseewa. Jabula. Naye kusookera ddala nja kusooka neebaza ennyo Ssaabasajja Kabaka obubaka bw'atuwadde. Kuba ayinamu ennyingo mwatugambidde nti ebitunyigiriza tetutya kubyogerako tubyogereko. Era mu bwe tufuna omwaganya gwe guno gwennyini gw'otuwa. Nzikiriza ssebo nga mpita ku mukutu guno. Njagaliza abasiraamu bonna Idi ennungi. Sabe Allah atusaasire atuyise mu gavumenti eno. Enkya. Saba Allah atumalire ensonga zaffe naddala jjajjaffe omulangira Dr. Kasimu Nakibinge kubanga Namakolo Kavuma nkwagaliza Idi ennungi. Nga nzize ku nsonga ezoogeddwako. Bino ebigambo ebyogeddwa Mwami Museveni. Mwami Medi Nsereko n'abatuwuliriza. Buli lw'oba oyogera ng'oli mukulembeze wa ggwanga, olaga nti abavubuka batondeddewo mirimu ki. Bw'oba otambuddeko Medi bw'otuuka ku kisaawe Dubai, bakulaga kye bayita accountability. Nti mu by'enguudo tukoze tuti, mu by'obulimi tukoze tuti, wano azze kujerega babaka baffe betulonda. Njagala okubuuza ekibuuzo. Mwami Museveni, Mwami Brandon, Mwami Museveni agereza ababaka baffe abo ba Joyce baagala, betwalonda abalungi bakawali Abeka. N'agamba abalonda abo buno bwe buti. Naffe tugambe nti tetujja muwa musolo, kuba ssente zaakozesa sizize zaffe babwi ba musolo. Abalonda mu ababaka ba Joyce kati kyagamba nti ffe abawa omusolo nga tetwamulonda twalonda Kyagulanyi Ssentamu. Naffe tugaana okuguwa n'akasembayo. Bw'abadde ayogera ku byokwerinda, ndabye ng'atukwinagukira atulaze nti binywevu, kyokka ng'amagye gaffe gali Somalia, gali Sudaani, gali mu ku ntalo, atulaga nti binywevu. Abaana abakwatibwa taboogerako, bayedi mutwe baakireewo kivumbi n'abalala. Nedda tajja tuuza. Toyanzike. Halo. Wana Medi Nsereko Sebuliwa. Wanyi sebo. Sebo webale kuweereza. Sebo bali kuwuliriza. N'okuleeta munnamityano w'ensonga Honorable Joyce baagala ntwatwa. Bannamityano nyabo bakufunanga kirabo. Bako Bulandoni ye munnanga ateesa lwa mugaati. Ate ye muganda wange munna DP ye musasiddeko kansolumu. Amanya ge bukansala Rastamani bwayise mulakimo. Munna bwayise munna kibiina kya PFF Dr. Kiza Besigye Commander in Chief. Era sebo certificate tugifunye olwaleero. PFF kibiina ekitongodde ekiwedde emirimu na Uganda mu jebifo webiri. Ekisookera ddala Bwana Medi okwogera kwa President Museveni bana Uganda twakukubyemu ebituli. Kubanga wagamba mbu nakati ebisigadde byonna ngenda kubikola kisanja kiddako. Kiba kitegeeza nti amaze okwerangirira nga President addako nti yalondebwa dda. Tobola baffe bana PFF tukugamba. Yakalulu ke tugendamu tukayita weaponizing nga kyakulwanyisa. Tosobola genda na muntu mu kalulu. Ye amaze okwerangirira nti ebirala ebisigadde ngenda bikola kisanja kiddako bweya mu kibwalina. Kubanga yandibadde nsuubira nti omuntu agenda mu kalulu taba nabweya nakukakasa nti agenda kuwangula. Kirala nga mmaliriza ku nsonga z'ebibiina by'obufuzi. Ebibiina by'obufuzi bya ddembe okutandikibwawo kubanga olwaleero obeera mu kibiina kati buuyo lumu ekibiina bwakitundibwa Pulezidenti Museveni. Wanji? Halo. Oye. Wanji? Agenze ndoza. Nange yogera. Ze sauti ya taifa kuva Mkoto South Ruwengo, mwogeze we FDC mu Ruwengo district. Gwojogera ngo yogera bwotyo. Sempoze ekimpisiza muko bubi. Okuyita ababaka okusajja. Enga ebyo byonna byayogedde. Atuukiriza buvunaanyizibwa bwo obw'okwogera nga bwe kiri nti ssemateeka amukkirizo. Okay, toyanzike.
Hello. Maybe. Kale semwa bali kuuliza ssebo. Zebugende kitayitako Kalwanga Gomba member Media Callers Association. Olwatuuka. Kyokka ddala Medi okusinziira ku bino by'obufuzi bw'otunuulira abantu abawangaalidde mu bifo ng'amazeeyo ebisanja 2 aba abala butya bwagenda okubeerawo ng'obufuzi bya Uganda ng'anoonya ssente. Tebakyali ku mulamwa gwa kukyusa bukulembeze bwa Uganda wabula bo okweyagaliza ng'abantu okusigaza ofiisi ze bafunamu ensimbi z'omuwi w'omusolo. Bw'otunula ebibiina ebyakagunjibwawo Medi bava mu nkaayana ne bava mu kibiina ekiyogana nsere kutadde na nkaayana yonna owa Ecological Party anti yeesetinze bulungi okufuna wanaakolera ensimbi. Hello. Yekola nsereka abadde mwavu zeriko si mwavu. Nedi. Sawani matumaji wa barakatu sebo. Wa musalamu sebo. Erinnya lyange nze Sebungi Omaru, sebo ndi wano mu kibuga ky'Omulodi, president wa PSF, sebo nva mu participate. Mukulu mu nkulamusizzaako ne akakuba abalala abaliwo. Naye olwaleero kiraze eggwanga lino nti abantu naffe bennyini tetweyagaliza. Lwaki? Oba kibiina kati nga PFF oba DF okolebwa kijjako Mwai Museveni. Mwai Museveni abaddewo emyaka 45. Ekyebibiina ebingi si ensonga. Iso eri nti tukwataganye tutya. Buli omu obeera mu kibiina kyo. Naye lwaki nga lwanyisa nnyo oli lwaka kati nze ndi wa DP. Ng'oli alwanyisa jangu mu kibiina kino nze uma okuziza kwezijja mu DP. Nze ndi mulwanyisa abalwanyi era nfiirawo nti ffenna nze mmanyi ekigendera kyaffe mulwanyisa Mwai Museveni atufugidde emyaka 45 n'asiba abaana b'Abaganda n'asiba ffe abasiraamu n'amasa abasajja ebintu byaffe bye tumusaba. Tweyanzige tumalize sebo. Brandon kulwa gavumenti malize. Nate bano basiga obulimu. Basooka Joyce galawo. Ndowooza owulidde Medi omuntu omugamba nti galawo bw'ate kubanga alowooza nti alina ebintu ebirala byagenda okubaako byayogera. Ekirungi bannayuganda balabufu abakuuya amasimu bonna obawulidde okwogera kwa pulezidenti bakuwulidde n'embeera y'ebyobufuzi nayo bagitegeera bulungi. Buli muntu waali walabira omusana n'enjuba. Ne Medi njagala okwebaza nnyo Obwakabaka okuteerawo rediyo eno era n'omulundi omulala tujja kubeerawo mpozi kkiriza Sheikh Ali Kasaliko district kadhi owa Mityana antumye okulisaayo abantu bonna abaavudde ebuule n'ebweya nga tuli mu dduwa ey'okwebaza makaaga ekikuuta twabadde Mityana jjajja w'Obusiraamu twabadde naye omulangira Kalifan twabadde naye saako ne Super Supreme Mufti mukulu gwabadde abalangira bombiriri nono twabadde wali nga twegazaanya eyo yesheyayi Kasaliko naye akutumidde nnyo nemwita dokita nemwita ne Kalifan nemwita ne Super Mufti ne Super Supreme Mufti bonna babadde mu kifo kimu twabaddeyo nnyo abakulisizaayo Sheikh Kasaliko mwenna abasobodde okujja. Lomu Richard nebaza nnyo abatuwuliriza amasimu abawulidde ab'amasimu nammwe mbawulidde mwebale nnyo kukuba amasimu ago ge mukubye kirungi mutuzaamu amaanyi naye nzikiriza Medi ku lw'omukaaga tugenda kuggulawo kkubo lyaffe eriva Kabule okutuuka Ezzira. Ekkubo eryo Medi libadde lirumya nnyo abantu omutima naye ku lw'omukaaga nzija okulya. Onobaayo Joyce? Sinza butabeerayo naye era ku lw'omukaaga olwo lwennyini waliyo banna National Unity Platform abavubuka baffe ku constituencies zonna Mityana North, Mityana South, Busujju ne Mityana Municipality. Tuyina enkiiko ez'enjawulo n'olwekyo mubeereeyo. Olw'Ebusujju gugenda kubeera Butayunja, olwa Mityana South bugenda kubeera Ssekanyonyi, ne Mityana North tugenda bategeeza ate ne Municipality nayo tugenda bategeeza naye mubeereeyo mwenna abavubuka temwerabira okulonda kw'abavubuka. Mr. Government okusookera ddala njagala kwongera okukubiza ba delegates baffe abalondeddwa mu NRM nti tuli baleetera candidate owa Central Executive Committee Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga.